Wow, Amilu kosa munangate ne bazadde be Shiba Kalungi kosa ate n'omukulu munangate Jafar Sulaimani omwami wa Shiba Kalungi wabula nga ye Amiru muganda wange bamulaze omukwano omuyitirivu ennyo mu katambi kano ngenda kubeera nga nkakuzanyiramuko maaso awo Rwema Namakula babadde ku Sports Day wali munangate ne muwala we wabula nga ate mu maaso awo ngenda kubeera nga nkulagako ku Zaira Baby munange Amiru bamukyakazizza ebifo ebyenjawulo abirabyeko essanyu likyagenda mu maaso anti nga womanyi munangate maami nga ali munangate n'omwana we oba taata ng'ali n'omwana we kyekibadde wano mu katambi actually ekifo kino Dubai Shiba Kalungi kosa ate n'omwana waabwe Amiru esayidi eyo akatambi ako katredinze nnyo by the way abadde yakavaayo Shiba okuleezenga munangate oluyimba olupya baluyita munangate ddale kasita obeera nga tonaba kuluceekingako genda kati oluceekingeko oluyimba lwa Shiba Kalungi naye nga ku lunaku luno olwa Sports Day munangate muwala wa Rwema Namakula byabadde webiti wali era nga boogezaako okulaba Rwema Namakula kw'ossa ate ne muwala waabwe esayidi awo. They have to be 7. Teacher Grace. Teacher Anna, help us. Teacher Grace, please come and help. Turn it. The teacher patron is rooting for Jaguar because they're in the final. Tighten those shoes, baby girl. We can handle him. We have to do this. Let's go. Obutambi obwo nabwo mbadde ndabanga buli mu kutambula munangate ku mukutu ogwa TikTok. But parents, I appreciate all of you for coming out in huge numbers. Zaira Baby yasoose kubamuko oluyimba lwa Shiba abadde live naye muganda wange. Abadde mu kufumba porridge wano era nga boogezaako okulaba naye sitegedde bulungi oba biki byasoose okusiga mu face actually ndowooza abadde agenda kwekuba makeup. Hi guys, hey everybody, my name is Zaira, brand ambassador Relief Sanitary Pads, and today I decided to do a morning with you guys. So as you follow, I woke up very early today. I woke up at around 8. I first woke up at Kuminemu, then now 8. So yes guys, so what I'm doing right now, this is my porridge, weight gain porridge, and I drink it every morning and night because afternoon I'm always busy, so it's morning and night. And then I add my syrup
but I'll take it after because now. Asoose ndowooza kwemetamu munnange ate ekizigo nga bw'ogezaako okulaba feesi ebadde eyaka kye bayita okwaka. Mwana muwala munnange ate Zaira baby wabula kyolina okukola kusigala nga weekuumidde munnange ate ku Jaminati Yogi. Ebisigadde byonna gwe just bitulekere kasita obeera ng'osubscribinze.